tumanyi nti abamu mulowooza nti buli munnansi atambulira ku mboozi zatwalwana ku biragiro byatwalwana teri abatuma mu nsiko mwagenda mu nsiko okulwanira famire zammwe nti mwewale nnyo ebigambo bya mwami Museveni n'ebyo byakola ku ground ye yeebeereramu ng'akugambye nti no nti simanyi Uganda eri safe ye yeebeereramu nkugambye mwami Museveni tayagalangako mube na ssente mu nsawo ayagalanga ne bw'oba olwadde balina kukusondera oleesa obusente mu baavu ennyo buli muntu agenda afunako ssente meka oleesa obusente mu bantu b'oyavuwazizza nga tebakyasobola na kulya mirundi ebiri abamu n'abaana babalemye okuzzayo ku masomero oleesa obusente nga tewaliwo ddwaliro lya gavumenti gy'osanga ddagala ne bakujjanjaba n'olwala nga eza abantu balina kukusondera oba olina kufa buuza avuka oli mulimi wa nnyanja oyagala kitukuyambyeko tutya nti njagala ddagala oleesa eddagala yes zo wafunye akatale negwe okimanyi nti kati n'ennyanja ezisinga katale ka Uganda ziva Kenya genze ebusogo obatambuliddemu abasogo osanze balima bikaado oganya okwogera ku bikaado obateerawo politics ono wa bulingi do you know politics of bulingi come again do you know politics of bulingi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. 103.3 Radio 4 ensonsozi ne 103.7 Radio 7 era kriba gikuru b'omukama kabalega kosa ne 102.7 Radio 8 Buddu Masaka Adam Kungo one on one mu kizungirizi n'ombaka w'abantu Lutamaguzi Semakula mwenaku ezo yakubye omulanga n'agamba lwaki nze kagwe balita mu kooti ne mugamba nti gwoli kwabo batwateera embunda bw'oba toli mu gurupu y'abatwateera embundu tebasobola teweefuula nti kubanga otudde nabo wali ku mmeeza nti wa part of them waliwo minisita yakubye endulu yakubye endulu mbu ye yekka yagenda mu kooti kukyama baati bwena omugambo otya ne mugamba nti gwe toli ku kabinja kabatwateera embunda n'olwekyo olina okugumirayo kekaluwa katwateera embunda twateera embunda be bateeka decisions wano era bebo bawulira nti omulamu nti Supreme Court yagambye nti mulekerawo okuwozesa abantu mu bikooti by'amagye batwateera embunda ne bagamba wewe nani n'asigala ng'asirise gwogwawa gw'omu ku batwateera embunda nze ndi eno bali era nange bansanga bampisaamu eggaali bubi nnyo kakati minisita waffe mukulu Lugoloobi ye Lugoloobi yakubye enduulu n'agamba ffenna twatwala amabaati naye nze nzekka alabika mu kkooti nzekka gwe bataddeko ekibuli wateera embunda minisita wateera embunda nkubuuza wateera embunda oba olina akakwakulizo kubateera embunda kati olina okumanya nti ne bwe muba mugenze minisita omubuuza atya wateera embunda obanga tewateera embunda biveeko guma bugumi ne bwe bakulipotingisa emirundi 2 police report kubanga bw'ona oyosaamu olunaku lumu nga tolipotinze nga bakutwala ku alimanda kubanga bwe tubagamba nti bwe mutuula nabo wali ku mmeeza ne bagaliirako wano ku kagonja n'olowooza nti tofuuse ndya nabo nawe ofuuse mulangira bwe batuuka okusala decisions gwe basigala bakuteereddewo wali kalayiniko woolina okukoma minisita wamuyeereza buyeereza simuyeereza kati gwe nkugambye ogambe baafande magambo bali mu kukwata aba finance ne nkugamba nti bagenda kukwatamu bamu selective anti nkugambye gwe minisita ovuddeyo ogambye nti lwaki nze kagwe bawozesa bali abalala bonna terina omu gwe bayita the list is there but wateera embunda kubanga bo bali bakugamba nti balinayo akagundi kaabwe ka connection zake kati gwe newe bakuteeka wali eri n'olowooza nti ofuuse part of them era ensonga lwaki you're still suffering some of you people ze kati olwaleero sobola kuvaayo eri ningamba ogambye gwomu kuba twateera embunda nze siriiko
era nange bwe bansanga eno olw'okuba sibaliiko nange mmanye wange wempitira odduka misinde ng'oli mutiitiizi ate mutiitiizi buki nkugambye abatali batiitiizi obalaba katuje yo fensonso zina kikomi katonyiza musanvu radio 7 era kale begikuruba omukama kabalega nze Adam Kungu dakiika 12 zokka zibule okwera essaawa enya ezenkya olunaku olwaliro message eyita ku 0756 nombaka lutamaguzise makula muna nakaseke south agesiyo mukuba twatere embunda kabinja koyogerako nja kanoonyereza ukategere kubanga nange sikategeera simanyi nawengwa nze ngwawulwo ndowooza nawe oli eno bali tokali kubanga inde ni kalimu bani omaga abaka ba parliament balutamaguzi temulimu balutamaguzi abaka ba parliament bamulya bisike kaina abanyini baako akakundi akera tubegayiridde nnyo bannaffe mugenda ne muyingira government and you become extremely excited nti kubanga bakuleesa olyeko and you think you have become part of them buli wogenda toka tulina bandya nabo wano bangi nnyo era ebiseera ebisinga tugenda tunenya mwami Museveni lwaki obulyake bugaaniddewo ne buli mubeera ne population ngeri highly compromisable, especially leaders. You have leaders who are highly compromisable. But I have news for you because you see you get the kuwavu wavu sense nebuli wamo wavu bungi President Museveni twamulabye yafulfilize pledge ye erizi sako za ghetto mu Kampala yakuwadde more than nearly 3 billion Uganda shillings mu ghetto mu Kampala. No, how many nekigenderero ekyokutumbula lives z'abantu abawangalira mu ghetto 2.8 billion. What is 2.8 billions? What is 2. He made that pledge. No, what is 2.8 billions to ghettos we have in a city? 2.8 is Kolachi. Twagamba mwami Museveni waffe twasoma byanfuna. Ate gwe okimanyi nti tewali muntu ayagala mube baavu nga mwami Museveni. Ekigendererwa kya mwami Museveni bakuumira mu bwavu. Nobeera ng'osabiriza abantu bamwe ne babalwalako nga temukyasobola na kubajjanjaba. Nga mulina kola bakita batya kwekola mu kikungo tuweeye 5 tuweeye 10 kwekola mu groups anti nkugambye mwami Museveni tayagalanga ko mube na sente mu nsawo ayagalanga ne bwoba olwadde balina kusondera kawempe kikankane bamwoyo gwanga development cooperative society bafunye 1.3 billion Katanga Younger Youth Cooperative Society bafunye 500 million Cases councillors economic agenda sacco bafunye 500 million nakulabye Jambo Associates Cooperative Limited bafunye 500 million nabalala yes money that's for what zigenda kukolaki to improve their lives. How? Oleso obusente mu baavu ennyo buli muntu agenda afuna ko sente me koleso obusente mu bantu boyavuwaziza nga tebakyasobola na kulya mirundi ebiri abamu n'abaana babalemye okuzayo ku masomero. Oleso obusente nga tewaliwo ddwaliro lya gavumenti gy'osanga ddagala ne bakujjanjaba n'olwala nga eza abantu balina kusondera oba olina kufa. Gwe bobo oyagala okumanya nti ensi eno eri bubi genda oteekewo okujjanjaba okwekikungo oba okw'abantu okw'obwereere ogenda okulaba abantu abayitirivu babuuze bulijjo mulirudda nti tuli eno muno embeera ya Ghana. Which government program? Government program ebeesinga ku cash kati njagala kuwa ekyokulabika omu ku basajja abasinga obugagga ennyo mu America oba mu nsi yonna bamuyita Elon Musk. Wale omulabyeko nga ataddewo programu y'okugabira abantu sente ez'obwereere bave mu bwavu. This is government. No, I'm just talking about him because y'omu ku ba-advisor ba Trump. Wale omulabyeko ng'aleeta amagezi ago. Kati paka bannansi nga mwe muzuukuse nti buno obukunkumuka bwe babawa it is just painkiller. Museveni is giving you painkiller. Ngo ekirwadde kisigaddewo eky'obwavu but is giving you painkiller for his political ambitions. Lwaki bulijja aliruddawa kuba kati ali mu campaign bulijja aliruddawo gaba obukunkumuka obwo obuba full excited no donso obukunkumuka bw'oba oyagala gavumenti ekuyambe ekujje mu bwavu etandika na bino wammanga gwala disi wandiika mbawolole otandika na bino wammanga sooka oteekewo services omuntu abeere mu nnansi nga bw'alwala agenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba teekawo infrastructure
tekawo wulira utilities nga siza bay nobeera ne mulina amashanyalaze naye nga mugootako just few minutes ne gagenda naye nga bakugamba mbu amasanyaze mangi nnyo mu Uganda naye nga tosobola kubeera n'amasanyaze. The other day nabadde mu Kapeeka ng'ekapeeka industrial park boona abeetodde tebasobola kubeera n'amasanyaze kumala ssaawa bbiri. So sente zawuliddwa saako zino mu Kampala. Those are painkillers. Those are painkillers to a cancer patient. I've just told you have a myoga. I am the one who telling you nti Museveni yasanga abantu bakola. You have a myoga. Myoga for what? Gikoze eki. Tulage kicheche kikoze. Mpayo ku impact yajo kubanga fe bwe tujja wano tetujja kumala budde nange nsobola okubeera eri mu nyimbe n'osanga eyo muba. What is PDM? NADS. What is NADS? Operation Wealth Creation. Operation Wealth Creation nabagamba Operation Wealth Creation yali mu kagunde akanigusa ne mbagamba wachi nti yakwatanga ebintu n'ebigabira abantu nga tebawa sente. Youth livelihood yabawa sente nabo ne bazirya. Sente z'abakyala. Ez'abakyala ziri wampaya abakyala bali empowered ng'ogyeko bana bali political empowered. Be basiibye eno naddeeri nga naye aba empowered kubanga alinako either God man oba God woman mu government. Okimanyi ekyo? Buli mukazi gw'olaba ali empowered abaako God man wali eri amugaye tumusembeze wano waffe oba God woman mu government. Twabagamba abakulu mu government bwe muba mulwanyisa obwavu togaba sente. Abavubuka tezira kizo abavubuka basanze bakola welding bawe bagulire ebyuma bya welding. Abavubuka basanze nkuwa kyakulabirako abavubuka basanze balunzi bankoko waliwo program gye ba genocide ze bali batani kuba ziulyako ezagabanga enkoko. Initially in the beginning ne basooka babawo obukoko 10 buli omu okuva mbwa buli tukati nedda bw'osanga omuvubuka nga interest ya kulunda nkoko mugambe tukuwadde enkoko 15,000 ate tozimuwa n'ozirekawo monitor is that project moving on. Bw'osanga abavubuka abakolera mu garage babuuze mwagala byuma bya garage. That's how India has developed. Waliosanze India yemu ku nsi ezisinga abantu abangi ennyongo gyeko China. Waliokebedde ku unemployment rate y'abavubuka mu India. Why do you think that buli mu India ali busy nga ne government temuwa busente buno busente babubawa kubakuumira mu bwavu batwaleko ebyammwe with the time era almost kati buli kimu bakitudde n'otusanga omuvubuka mbu bamuwadde miliyoni ave mu bwavu omusanze talina na kyakulya ne renti bamumubanja yazaala abaana bali awo ng'omukute mbu nkwadde miliyoni zimanyi paddama mbove mu bwavu how mubuuze muvubuka gwokola kyoli mulimi nti oli maki sebo nima nyanya tukuyambyeko tutyaga omulimi w'ennyanya era olima kwekreji yenkana gundi kyali akoze ono Pecos Kutesa okay. Pecos Kutesa the late Pecos Kutesa nanteeka ne ku programu ye ne mugamba nti eno programu obogitadde it's very good program ni yeetaaga government bugikwase government buza avuko oli mulimi wa nyanya oyagala kitukuyambyeko tutya nti njagala ddagala olese ddagala yes izo wafunya akatale negwo okimanyi nti kati n'ennyanya ezisinga katale ka Uganda ziva Kenya balowooza PDM egenda kujja abantu how mpaayo ku gundi nti bagikize eno ogenze ebusogo obatambuliddemu abasogo osanze bali mabikaado oganya okwogera ku bikaado bateerawo politics ono wa bulingi politics. Do you know politics of bling? Come again? Do you know politics of bling? Politics of bling Museveni gwabateekamu n'akugamba nti kati olina enjovu naye nga naawe akati olinawo yadde kamyo. The politics of bling. Is what NRM is propagating throughout the country. Yes. Yeah, but President... Do you know bling politics? No, I don't know. Bling politics, yo kulaga nti kati nti abavudde mu bwavu bangi naye nga tolaba okwata mu nsawo yo. Bokwata mu nsawo tosobola na kwejjanja ngo olwadde. Yeah, but President ali mukulambula. Anti olambula ki? Olambula kyerango what is nirango? Luli abasajja balambulanga tulambula journalists. You know journalists ozimanyi? Cotton journalists. Tulambula railway lines. Ne olwalero bewola ne sente za railway yagano kuteking off. Waliwo kireiro kye natadde ku mukutu gwange kiri eyo ku Nairo ekigenda pakwaki naye nga bw'okiraba n'okirinnyako weesabira singa oba otuuse.
Kitrain. Kitrain kiriyo pakwaki kisale pakwaki nenga ebigudo byonna byakutuka kutuko baba byokyako na wiruding bita kumazze era mwesabira abali oyagala kwako ku video wano ngabo kirinya obera osaba katabukiso kuba akabonero ntuba tunatu ogenda olipoti irembe Maria ojude nema unalambula mubuzo olambula ki PDM no buki PDM koze tekoze kwa mugamba towa muntu sente nga mwavu the other day president yali busoga mubuze mukola ki wano yes yang what is in Irango alambula enkole koze twamugamba nti Mr. Museveni we the CEO actually we are the sub CEO obadde okimanyi ya the sub CEO yeah but like members of parliament have actually failed failed how kati ndi wano nkuwa amagezi naye gwe tosobola nagatwala community olinda gali malala ejimu ku mirimu gya honorable kulambula nteekateeka za government ng'emyoga nga PDM mulabo bagikoze president okujjamu alinga agamba nti waliwo gap gyalaba ababaka gye batakoze ate babaka ki abatagikoze kubanga nze kati oŋŋamba ngende nambula abantu b'oyavuwazizo yagala bantwaleko n'amapeesa g'ekkooti yange abantu bavuwazizza nze mbalambula oyagala bantwaleko n'amapeesa g'ekkooti yange obavuwazi buli gw'otuukako akaaba kati oŋŋamba mugendo balambule nze mbalambule ntya nange mbatya bavuwazizza nange mbatya kubanga bw'oyitawo buyitsa oline emundu ezikuuma terinakusemberera naye nze bajja kunsemberera sirina mundu zinkuuma kyokka nze Chikomi musatu tonyeza osatu radio 4 ensonso zine chikomi katonyeza msam radio 7 era kribe jikurubu mukama kabalega kosa ne chikomi mobiri katonyeza msam radio 8 Budu Masaka Adam Kungu 1-on-1 mukizungirizi nombaka w'abantu Lutamaguzi Semakula muna nankyuka kukibiina mungu manyi ekibiina ndiwa National Unity Platform no ekyo nkikugambye nga nze kugamba seba from the listen from the goat's mouth omanyi mukyalo kati waliwo ebintu bibiri ennaku zino omuntu omuyita goat anyiiga naye ate ndaba balona ludde mubayita goat Messi goat great of all time ye goat G great O of A all T time so great of all time kati abantu bayina kutimanya kati ndi goat wa NUP njagala otunule mu kamera yangu manyi kati ate kugamba bulijjo nti nze ndi muwagizi wa NUP nze studio yali esigalidde we goat of the national unity exactly goat ye nakase ndiri wayovudde mu DP kubanga weri oyagala kwesimbawo nkwesimu ya mawo oyagala kwesimbawo kubanga olingo alabikanga yagala ogimarketinga ogende wamuba Honorable Sebamala kuba kati Honorable Sebamala naye yawambako ekiwayi kye omanyi Honorable Sebamala naye putting that aside ebyo tebina we tuyamba nga tuli mu buwambe so you're making it clear lero ku radio 4 you remember one number with them ndi member wa Nupu practically kadi nagira ku ya DPL emabega naye ebintu byalina byenkola bya NUP era nakugamba nti mu kwesimbawo kwange kuno kw'ekisanja kyensaba ekimu ekisembayo ngenda kugira kwa embulela minvuli wasaze diro minvuli kati gwe bisigadde gwo bukyaki goli wa Piero yofayo ki nofa kimunonga wa Piero nofa kimunonga tonsiba ko basajjabo ndi munamawulire nekyo kyenkakasa nti oli muwagizi wa mwami Kyagulanyi ganti nze nkugambye gwebyo bibyo nkugambye Jesus Christ waliwo Simon Peter yasanga abasajja nga bagoba emizimu mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu muzimu gwegenda nakomawo olweggulo nga basinkanye ne Yesu nabwo nasanze eri abasajja nga bagoba emizimu mu linnya lyo n'abagamba he who is for us he who preaches on our side is for us kati okiki ekirala kyoyagala okumanya bw'oyagala kadi NUP mbuulira njikuwe bakati tuli very open ate naddala mu mbeera bitambula bulungi already kati waliwo okusikomugwa kwani bagenda okuwa kadi ya Nupu Kawempe mu Kawempe North already bali mu kusika mugwa kisinziira lenzi z'okozesa kubanga
bamuzibe batano bajja ne bakwata ku njovu eyakwata ku mukira n'agamba enjovu eringa musota bulijjo mutulimba nti enjovu nene enjovu eringa musota muzibe omulala n'akwata ku kutu kw'enjovu n'agamba enjovu eringa kikoola omulala akwata ku lubuto n'agamba enjovu eringa kisoba naye kakati kisinzira oli muzibe eki yakutte ku mukira kati naye waliwo muzibe oli yakwatako n'agamba enjovu jasi eringa boolaba ente so kati goli ki eyakwata eno ku mumwe eno yagamba enjovu eringa muggo kati oli kulenzi sijja okozesa okulaba mu NUP kubanga NUP ebiseera bino kati etunuuliddwa nga veike tujja mu mbeera gye tulimu mwenna mukimanyi nti eggwanga abasajja bali dibaze from the east bali dibaze from the west bali dibaze ne north bali dibaze na wano mu central bali dibaze kakati bw'otunuulya najja wano ng'era bwe nakugamba walinga mujaganya ku ky'Ekongo abasajja simanyi M23 oba M24 oba M20 what bakubye Kongo ne tubaga mugenda kulaba emirambo egive Kongo olwaleero olabye amawulire nejjo Kongo bakatta abantu abasukka mu 15 mirambo gyonna bagijeyo bagipayiringa wali yes basta abantu abawira ko nego mwendo mu nanti nkugambye bino byange verified more than 5,000 people babase ate mwemwe mubadde mujaga Kongo akiri Kongo na wano kye kijjawo kubanga abasajja bagenda okusikinga refugee mu Kongo titusaba budamu ne baba wa refugee status okuyingira Kongo batuuse eri kati bagaye nabo Kongo yabo wakiri bali notwala kenchi wa Kongo banansi bagwanga how era ne president so kati munansi we Kongo ate Rwanda ye mulwanirira Kagame yagenda n'abalwanirira kati na wano omukulu wano omukulu afuga wano mwami yali president Paul Kagame yagamba aba M23 they are not Rwandan citizens. Why are you in Congo? Why are you in Congo? If they are not Rwandan citizens, why are you in Congo? You are in Congo fighting for who? Kakati wano President Museveni n'abayita ba idiot abakulembeze ba Afrika banene abayita ba idiot ngakwana nabo bamugambye nti bobono wangula olutalo simene bano basajje nakuze ba 21st century leaders bobono wangula olutalo olutwalira ddala mu maka g'olwo alulese mu makage olumba tolumbire eno ku side naye bamugambye tikati tujjira ddala mu makago kati ono wawano mukyasekerera be Congo wawano yasayininga open refugee policy buli mugwira ayingidde wana Eritrea abe Ethiopia ba Sudan baki namala nateekawo nasayininga ne executive order nti buli mugwira afune ono nanga muntu ne passport netaka libadde babadde bafuna kulizi balifuna openly anti kati kyenkugambye kyekiriwo practically no soko ulirize kino nga tonagaana mwami Museveni yasayininze buli mugwira afune wane taka how why ngakozesa buyinza ki kubanga buli nsi protecting sovereignty yayo nge protecting ettaka lyalyo nga bw'oba ogenzeyo ofuna ettaka olifunira ku liizi yagijeewo kati abagwira bonna baddembe ofuna ettaka naye ffe nga tumubuuza Museveni n'ofa kimunonga badde nkulya ku President Paul Kagame bamubuza nti oba oyina abasirikale Kongo n'agamba I don't know katutamaguza ali e Kampala yakakasa neno sebo kankugambe it is very open yagambe gye bali nabo yiri era omulabye ng'ali eri ne Burundi nekwatagana nabali era ono twamugamba ng'aleeta ekintu kye kya East Africa ne tubagamba ekintu kya East Africa kiringa constitution ya Uganda tekirasitinga ebye Kongo tebijja kutuuka wano anti Kongo biri wano omusajja guddewo boda buli mugwira ayingira wana afune ettaka mwananga muntu ne passport mwe muganyo mubuuza kuba mulya kumuka bwe it's true. That's not true. It's not true. Let me tell you, you are talking with the legislator. I know, I'm not yeah, but it's not true. Musajja weri was yes sir, but it's not true that foreigners bakizofuna nanga muntu chobadoyagala. That's not true. Chobadoyagala. Yes. Yalumbye ijibaita immigration office najigamba please temuddeyo kuteekawo any bottleneck singa abantu bazofuna nanga mwe tumubuuza immigration office twagiwa powers independent
ogifluencinga otya ng'olambulula otya kakati kye tukugamba don't celebrate nti nabeeri bafudde emirambo miyitirivu with the time nabana abaano bwe muyita wano abayingira wano bagenda kubadyako ensi yes you go to the cattle corridor area yonna abantu babagobye ba indigenous people from the cattle corridor areas babagobye Nakaseke, Luwero, Kayunga, Chiboga, Chankwanzi, Gomba. Go there to dance see people who are there. Ne kunyanja yonna babagobyeyo kati ekigenda okujja omukulu asayinize executive order bafune nanga muntu bafune ne passport ekigenda okudda kondo okimanyi twakivudde kondo simanyi lwaki ogati waliwo executive order yaba foreigners okufune naga muntu tewajiwulidde executive order yaze yabadde erambulula kutya bakwetoloza ofuna nanga muntu ngegwe foreigner yolukira nga bagimuwa emisinde. Do you know some foreigners? Let me give you just a small example. Do you know some foreigners with national identification documents? Because CID because of Musango. Bwebera o foreigner nga simu nansi nga ina passport nga inenda gamu ogo Musango. Alati ku Musango kuchi under which government under which government Musango egubera. Olwaleero waliyo n'omusajja mu Ethiopia alina square miles 10 ekiboga Ethiopian man olaba abasajja Eritrea bwe bagobya abantu bonna mu Kampala mu pangisa anti nkugambye foreigner you are supposed to have leased land kakati bano tebakyali lease nga baligula openly baina sirialize yesirialize kye nkugamba omanyi mwe mubeera muri eyo mubongota mkwezi mwe baza Museveni abawo otulo nga feno tulengera omukulu ono byakola. Olwaleero nkugambye kungu genda ke Congo genda no Congo wala genda ke Sudani oguleyo yinsi yettaka jasi 5 labo babanagikuguza ngoli mugagga nyoba gainzi nzize wano Sudani nzize kugula yinsi yettaka 5 labo babanagikuguza kale genda Ethiopia bo baba no mu Eritrea bonna Eritrea baba yewa no bonna bagitirivu mu Kampala ne banansi babagwete bakyasobola nakupangisa bizimbe. Why ngotuko otyawo nogula ensi border buli muntu ayingire wano? Why? The other day mwali mwogera wano ku Balalo ne tumugamba you look here there is no tribe in Uganda called the Balalo. Kati olwaleero bali mu mambuka ga Uganda bali mu kutema ttaka ly'abakyoli baligabana. Who cares? Even the leaders abali badde bavayo kuyimirira bonna babalimba babagamba tojja kufuna kadi tojja kubeera mu pitu genda kulwanja kati n'olwaleero owuliriza n'olwaleero ng'owulira nga obuuza foreigners bomanyi nga ina passport ya banji they are many you know them they are many. You go to the migration office genda yo wali oliola bo ina ba foreigner bomanya abayina endagamu abayina passport ya Uganda mu bucham because those are foreigners yamba CID bakwati kimu kati bobo ina foreigner gomanyi airetaka ngalijenga sirialize nga sirialize ekyo nakyo sobola okuyamba kaba oli musama nti gwe waze ebintu osomako bisome mulindoza byulide njagala gena but before I do that Chadachi muze mugamba koti za Uganda zina kyekubira bakada bakolera mwami Museveni Koti yokuntiko Supreme Court proved you wrong. Baba abiza baba lazenti baina chetenge baina betengerede ne bakulu okusalawo not in favor of Mr. Museveni and his government at least. Era president nave nabasonga mu olume bad decision bakoze decision enchamu we bakiriza we basazewo nti kyamu ddala okwosaba civilian mu koti y'amagye. Oh my God, this was a landmark decision. You were actually undressed as the opposition. Abaze bayimba kyekubira mu makoti ga Uganda. Kakati is a landmark decision, yes. Era twagala okwebaza abalamuzi baffe okuba nti no mwayimiriddewo abaganda bagamba ne muteekawo mugongo. Akusalawo ng'okwo si kwa bulijjo naye ate era twabadde tukisuubira okubaawo. Ekisooka Chief Justice agenda kuwummula ndowooza ekyo kimanyi naye yagadde okulekawo likodi n'agamba sijja kgenda na bivumo. Ekyokubiri ebiteekateeka bino bye mukozesa nga muyita simanyi mu UPDF Act yateebwawo Parliament
tebisinga constitution y'eggwanga kubanga constitution y'eggwanga ye supreme law of the land, CUPDF Act. Kati ng'abalamuzi mwabadde mulina okukola omulimu gwammwe ogwo gwe mwakoze, ffe temulina we mwatwambulidde kubanga ffenna bannayuganda irrespective of our different opinions kyetunoonya ffenna twetaaga bwenkanya n'amazima. Bw'ovaayo n'osala it's okay, ate naawe okimanyi nti kyolina okukola kyekyo kyokoze kyekyo kyobadde olina okukola. Ekyokubiri, njagala ate n'okubasaasira okuba nti kati mu Uganda bwe musalawo oba ne muluulinga nga Supreme Court, ate executive nevaayo nebayisaamu olugaayo nti bye mwasaze biri mu interest zammwe, then ekyo kipointinga ekifaananyi wajje tulaga nti si wa bulijjo muwasoma abagenda mu bululu buno bwe tugenda mu biro bino mwe mwakoze ogwammwe, era tubeebaza. Kati kyetusaba ye Mwami Museveni okuwa ekitiibwa okusalawo kw'abalamuzi. Mwami Museveni yagambye nti this country does not belong to lawyers, the judges and judges. We also inform him this country does not belong to politicians and to atere embunda. This country is for all Ugandans irrespective of their different opinions. Buli omwawulirwe under the doctrine of separation of powers, amasiga gali asatu agafuga government, buli siga lirina okukola omulimu gwalyo nga lyetengeredde. Tumanyi nti abamu mulowooza nti buli munnansi atambulira ku mboozi za twalwana, ku biragiro bya twalwana. Teri abatuma mu nsiko, mwagenda mu nsiko okulwanira famire zammwe. Ffe kyetwalibadde tusubira kye tubadde tunoonya ye continuity, nti tunaabaawo ne Uganda ey'enkya, kuba kati buli gw'otunulako tamanyi kiddako. Abaasoma tebamanyi kiddako, abataasoma nabo tebamanyi kiddako, abakulembeze tebamanyi kiddako, ne be bakulembera tebamanyi kiddako. Abali mu kulya abalowooza nti Uganda yafuuka kasiika abo abatono ennyo nti kye baagala kye bakola nabo tebamanyi kiddako. Era ensonga lwaki ntera okugamba abantu baffe nti mwewale nnyo ebigambo bya Mwami Museveni n'ebyo byakola ku ground ye yeebeereramu ng'akugambye nti no nti simanyi Uganda eri safe, ye yeebeereramu mu mbeera yonna. Era ensonga lwaki nti kakati ffe abalamuzi twabadde tubasaba mukulu Chief Justice tinammwe okulaga nti mulina spine, nti mwetengeredde omugongo gwammwe, mulina gundi yammwe. Head of state bw'avaayo n'abayisaamu olugaayo, mwali badde musobola okuteekawo president mga kati tulekulidde. Nga naffe omutero tugamba abaka ba parliament nti bwe muba ensonga egaye mulekulire, kati naffe tugamba baba abayisizaamu eggaali nammwe mulekulire musetinge president. After all ojja kubolesa erikodi ogenda kuwumula ne banno, kubanga ffe kye tutegeera nti mu parliament nga kati wolaba attorney general tewaliwo kyanjawulo kivaayo okujjako okusuusuuta gavumenti n'okunoonya interest za regime gyentuula attorney general kiki kyagenda okukola, anti kiki kyagenda okukola kubanga kooti zamugambye taba nansi. Ebikooti bakugambye ebikooti ebyo ebiwo bye mwateekawo bikangalu kootisi, n'osanga omusajja nga tasobola na kusoma kitabo naye nga sebo yeefudde ye mulamuzi w'ekkooti mukubanga musirikale nga tesobola kutaputa kitabo ng'akisomye naye sebo naye nga ye mulamuzi wali atudde wali nga bamukubira saluti n'alaba nti no ensaagi mazeewo. Singa musoma ebyafaayo bya Al-Assad singa musoma ebyafaayo bya Al-Assad gwe njogerako w'ennaku zino mwali badde mwekuba mu kifuba kubanga abasinga kati politikali mulinga bibowabowa. Ekibowabowa kyagala nnyo okweripalipa buli muti gwe kiraba naye nakyo kibaako okiteeripa. Ekibowabowa totera kukikyanga ku kibeere. Kibeere omumanyi? Ekibowabowa kinoonya omuti ogulira soft skin nga ffene, ekibowabowa nekyeripalipa nga ku musambya naye nakyo olumu kakati tubasaba basebo ekya kooti omulundi gwonna bwe nakola ensala yaayo. Kooti eriwa kooti yonna whether Supreme Court whether Constitutional Court, kooti yonna not in your favor mujja kukkiriza tuwa kooti gesaze gemazibwa ngayo mwakkiriza ku luno. Kakati guno omusango nange nabadde ngusala guno nange nabadde ngusala era ali ku radio kakubire kali ku radio bikwanija ba JB Motors bakugamba bakulinda okuwe motoka genda mu JB Motors. Ayina abaafuka eggwanga awuliriza nnyo abantu bagamba ki
n'abalamuzi nabo batandise okulaba direction y'eggwanga gye ligenda mu mbeera mu ggwanga ng'abantu bakyawa respect constitution ng'abantu balowooza nti bafuuse bakatonda abantu ne bakuŋŋaanya obugagga bw'eggwanga bwonna obumalawo smaller group of people neeruutinga eggwanga lyonna day and night n'eritwala kati walabe ripooti gye baatutaddeko nti ffe tusinga obubbi bwa golodi businga kuyita wano obubbi bwa golodi bwonna mu Africa businga kuyita wano but people are very poor in the villages so kati twagala kwebaza abalamuzi nti mwakoze omulimu naye mukyalina olusozi lugazi kubanga kati bw'olaba nga ba supreme court judges nga tebaweebwa kitiibwa nga ne chief justice netaweebwa kitiibwa neotandika okulabayo bu section or smaller group of people nga yerowooza nti court bw'eba esazeewo kyerina okusalawo nti ebeerayo opposition then waliwo ebibuuzo bingi naye kye mulina okumanya nti mwabali eyo temuli lakisinga temuseka we tuli teri amanyi kiddako mujjukira afuga eggwanga lino wa myaka 80 ogiri official gyateekayo egiri official kusanga giyinza n'okwera 9 naye abantu abamwetoolodde tebakimanyi nti ekiddako nabo tebalina gye bagenda kulaga obadde okimanyi gwali awo naawe ali mu byambalo by'amagye ngolowooza oli wa kitalo singa eggwanga lino likeera enkya embeera n'ekyukamu banaye njagala tubeere bantu bakulu ate abantu abavunaanyizibwa nga bannayuganda tulekere awo okwagala okuttattana abakulembeze naddala nga balina we batuuse mu nsonga z'ebyobufuzi bannyinaffe abakyala mulekerawo okukozesebwa okuttattana amannya g'abantu abalina kye beekoledde naddala nga mwagala obusente obutonotono ne muvumirira amannya g'abantu ne muwaayiriza abantu ne mubasiiga enziro. It takes a lot okuzimba erinnya okutuuka we lisobola okuba nga lituuka. Wano twalaba mu 97 waliwo ebigambibwa nti Dr. Kizza Besigye omukyala Jonta kyakuba mu mujjukira yavaayo n'agamba nti mu 97 Dr. Kizza Besigye yamukaka omukwano. Erinnya lya Dr. Kizza Besigye ne lifa n'avumirirwa n'ayogererwa kooti oluvannyuma mu 2006 n'ekizuula nti yali asibibwako matugambuzi ku muliisango. Kakati ebiriwo byonna kuwaayiriza kuttattana linnya ly'abantu na kwogerera abantu mafuukuule. Abantu kibatwalira obudde okuzimba amannya gaabwe n'okubako we batuuse mu byobufuzi. Tulekeraawo okukozesebwa, tulekeraawo okwonoona abantu. Kibi nnyo abawaayiriza bannyinaffe mulekeraawo okukozesebwa. Mulekeraawo okukozesebwa okuttattana amanya g'abannabyabufuzi. Because olabye nti okay ono minister akoze bulungi nnyo defends the government mu parliament alwaniridde eddembe ly'abaana alwaniridde eddembe ly'abavubuka novo n'ekibooziboozi kubanga bakuwadde obusente. Kakati uliriza. That must stop. Uliriza okuttattana amanya g'abantu okuvumirira bubeera munnabyabufuzi you just ignore. Nze waliwo omusajja omu kwakyakulabirako mukwano gwange wa mu lukumbi omanyi walese muto. Omukyalo omu ng'azze okuneesimbako n'ebbaawe yagulira obuvubuka 10 ngagamba olutamaguzi abeera ku leediyo kokka ne ku TV. Ne mugamba janguko wali ku parliament okebere kwansa limuze siteesa mu parliament ne mugamba nti ne bwe kuba ku leediyo tebamala gayita buli muntu. Gwokimanyi nti waliwo omuntu asobola okwesimba okubaka bwa parliament nga ne bw'omuwa omuzindalo okwogera mu bantu 10 be yeesimbyemu tasobola. Kakati ebyo mu abantu bangi ennaku ezo nalaba deputy speaker Tayebwa nga yerwana kagamba bane bangambya akawala ne mugamba nti deputy speaker kati waliwo abantu nga olw'okuba Museveni yavuwazizza abantu nga bo babasasula genda kuvuma abantu ku nyimbe ku mikolo ki omubaka wa parliament kati nganze lutamaguzi nze waffe nakaseke nagasaba kalulu gwolina okunnonda obubbi bw'ettaka obuli eyo nosanga waliwo omukulembeze omwe ennaku ezo yabba ekyalo kirambe ekyekikuumango ng'agenda bba
n'omulala najja ng'aweese ennaku ezo wabaddewo omukulembeze omu abadde fe atuvuma bano boogamba boolereza ng'avuma ab'ennuupu babi nnyo omukulembeze w'NRM mubaka aveeyo waffe mu Bulemeezi w'NRM MP mukyala naye nagenza okulaba nga bbaawe yeesimbye ku kaadi y'NUP wano ku kalulu k'e Kawempe omukulembeze omukyala owa paalamenti ewaffe mu Bulemeezi abadde ng'avumirira NUP nga manyi n'ebirala bye baakukusa naye twagenza okulaba nga bbaawe yesimbye mu kalulu ka Kawempe North nenjogera ne mugaa nti njagala oddemu ovumirire wano NUP so kakati njagala okubabuulira njagala okubabuulira abakulembeze be bavuma you just ignore bebawaayiriza ojja kwekanga nga muli kunnaku lebo babasibakagantu mpaka bozi kyenkugamba osanga n'atalina kyali n'omusanga eyo ng'akuvuma nuga kati ono mukolere kinga bwafaanana waliwo faaza omu yaŋŋamba nti si buli muntu omuddamu kati njagala kugamba abakulembeze njagala kuba kino kyobadde oyogerako bakulembeze bonna general nalaba deputy speaker bani bonna beerwanako ennaku ezo kati tulina abantu basasula nga musaala genda onvumire Lutamaguzi mu Lumbe genda onvumire Lutamaguzi ku Mbaga genda emuwaayirize yabba kino yakola ki that is normal era waliwo akantu kamu omusajja omuke yansomesa nangamba nti bobeera mukulembeze ebyo bisuubire balina okwogerako balina okuwayiriza olumu otuuka n'akwogerako n'omutulalo kati ono muddemu n'ogamba nti simda so kyo tusaba abakulembeze oli ne bwakwogerako just you clear kino kyewanjogeddeko si kituufu and you continue Museveni yavuwazizza abantu ennaku zino tebakyalina byakkola anti nkugambye nze olaba oli ava eri Nannumba Nakaseke Lutamaguzi tateesa ne mugamba se mukama wange wali ozeeko mu parliament nodanga siteesa abo babeera ku radio n'omuga nti ku radio olowooza buli omu bamalaga muyita gwe nkubuuza kungu gw'olowooza buli omu ku radio bamalaga muyita oba ku TV waliwo gw'oyita nayogerera eddakiika 3 n'atandika okutumira ntumira kojja wange kungu ali egindi bannange yesebo nsabayo eddakiika emu mu seconds 10 nga shadow minister w'ebyettaka banaye tubasaba obubbi bw'ettaka bweyongedde mukeberenga ku bibanja byammwe mukeberenga ku byapa byammwe abafere babeere eno ne bajja ne bateeka amanya ku byapa byammwe n'ekyokubiri bw'olaba bw'ogula ettaka oba osikidde buvunaanyizibwa kuwa busuulu ekyokusatu teri tteeka likkiriza muntu kujja kusala ku bibanja by'abantu ekyokuna bw'obanga ng'obadde tosasula busuulu teri muntu asobola kugoba ku kibanja ekyo gende wala disi babajja kuwe balu ekyo nkyogedde ku bantu bawali ekapeeka abadde bano esimu yange abamutera okunnonyaako ku byettaka esimu yange eri 0757 6 0757 694754 wangala ayisa abasajja kabaka wa Buganda nkozi oli omukama kabalega lega omukama kabalega lega